tukwebaza Mukama olw'omukisa gwotuwadde okugabanako ku kigambo kyo. Era tukwebaza nti bulijjo otuteekerateekera gwe nga bw'osiima era nga bw'oyagala. So Kitaffe omulungi nkusaba onkozese ng'omuzindaalo ebigambo ebigenda by'oteekedde bizimbe obulamu bwange, bizimbe n'obulamu bwabo abagenda okuwuliriza okulaba obubaka buno. Era Kitaffe ffenna oyongera okutuleera okusobola okukola gwe by'osiima era by'oyagala mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda saba tunule waliwo ebigambo bino nalowooza bye tubatandikirako nti Zabbuli 117 esuubirwa okuba nga yawandiikibwa mu kiseera abaana ba Isirayiri nga bavudde mu buwaŋŋanguse obwa Babulooni. Ebiseera ebyo nga 5:38 ku 5:15 biseera ebyo nga Mukama waffe tannaba kujja, that is before Christ. Kale egezaako okulaga olugendo olw'abaana ba Isirayiri nga batambula nga bakomawo e Yerusaalemi. So ejjira mu kitundu ekyo ekyokutaano kubanga Zabbuli zonna zikutuddwamu ebitundu 5. Neegwa mu kitundu ekyo ekyokutaano ekitandikira ku Zabbuli 117 okutuuka ku 105 eziyina emiramwa gino egy'enjawulo omuli okutendereza Katonda, omuli okwebaza, ate omuli n'okununulibwa. So engeri yo gye yawandiikibwa erina ngeri gyekwataganamu ne Zabbuli 116 eraga okwekalakaasa oba abaana ba Isirayiri embeera ze baayitamu nga beekalakaasa nga oluusi tebaagala kuwulira kigambo kya Katonda, naye ate n'okununulibwa kwabwe Katonda ng'abanunula. Kale twebaza Katonda olwa Zabbuli eno n'olwa byonna byatuteekerateekera ye nga ye. Era yo nga Zabbuli erina ebitundu bino nti waliwo okutambula okw'omuddungu, Zabbuli ey'okumanya olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'omwenda, nga Katonda aluŋŋamya naye ate ng'agabirira abo ababa babuze ate n'abali mu kwetawula obwetawuzi nga tebannaba kutuuka we baagala, wandering. Kyokka ate ennyiriri 10 okutuuka ku 16 Katonda nga ataasa abo bonna abali mu buwaŋŋanguse ate abasibiddwa oba abanyigirizibwa. Ne wabeerawo ne 17 okutuuka ku 22 Katonda nga akkakkanya omuyaga eri abo bonna ababa batambula nga bagenda ku lukalu. N'ennyiriri olusooka ku 23 kwa 32 ze zirimu okwebaza naye ate n'okununulibwa oba okuweebwa obulokozi, redemption. Kale olwaleero tugenda kutunulira just olunyiriri olwo olw'omwenda, olunyiriri olw'omwenda mu Zabbuli eyo 117 olunyiriri olugamba nti kubanga akkusa emmeeme eyeegomba n'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. N'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. Bw'oba nga wekkaanyizza olunyiriri olwo alina engeri gy'alwongerako kubanga tumanyi nti no Katonda waffe wa kisa ate ye musumba omulungi gye tuli. Kale ye olw'okubanga byonna abimanyi, ng'oluyimba olwo bwe luli nti Yesu byonna abimanyi, kinsanyusa. Yesu byonna abimanyi, so ng'obitambuliramu kitegeeza enjala bwe beekuluma abeerawo era aba akimanyi, naye bw'omutegeeza ate akuliisa n'akukkusa ebirungi aye n'akuliisa mu ngeri naawe gy'otandisuubidde. Luka essuula esooka olunyiriri olwa 53 kyeva lugamba bwe luti. Luka
essula esooka Lunyiriri 5:3 nga lugamba bwe luti nti alaze amaanyi n'omukono gwe asaasaanyizza abalina amalala mu kutereera okw'omu mitima gyabwe. Ti olw'okubanga Katonda w'amaanyi asobola n'okugabirira abantu ab'enjawulo, asobola n'okukkusa emmeeme, kubanga emmeeme bye munda waffe, so buli tubeerako n'ebye tuyaayanira mu mitima gyaffe Katonda ate yasobola okutuliisa. Bye tuyaayaanira mwe muli oluusi okwagala okubeera ku bukulembeze, ku bufuzi obw'enjawulo, okubeera omukulembeze mu categories ez'enjawulo. Oluusi waliwo bye tuyaayaanira bye twagala ng'abantu, era ng'omutima bwe guba nga tegugifunye tegusobola kuwulira mirembe. So waliwo ebyo byonna ebibeerawo, naye byonna okubifuna mukono gwa Katonda gulina okulaga amaanyi ge, kubanga ye alina obusobozi obusobola okukuwa byonna by'okola ki byeyagala. So Olunyiriri 5:1 tyalaze amaanyi n'omukono gwe asaasaanyizza abalina amalala mu kuteera okw'omutima gyabwe, agobye abafuzi abeekulumbaza ku ntebe zaabwe, agulumizizza abeetoowaze. Kale abalina enjala abakkusizza ebirungi, n'abagagga abagobye nga tebalina kintu. Nti bw'obeera nga oli mwana wa Katonda ng'omwagala era ng'omutegeeza byonna by'oyagala, era ng'olwana okubeera omwetoowaze gy'ali, owooluganda ajja kukuliisa, ajja kukuwa ebirungi ebyokulya ate by'osaanye okufuna, by'osaanye okubeera nabyo osobola okusigala ng'oli mulamu. Kale agambye nti abalina enjala abakkusizza ebirungi, era ye bw'abanga agabirira, atugabirira ebyo by'amanyi bye twetaaga, ebigenda okuzimba obulamu bwaffe, ebigenda okututwala mu maaso, ebigenda okutwongerako omukisa, ebyo ebigenda okutubeezaawo nga naffe tutambulira mu kitiibwa ekyo ekya Katonda. Katonda ebyo atuwa birungi byokka, atuwa bye twetaaga, so si by'osaanidde okuba nabyo. Omanyi there is a possibility okubanga there is something you want. Gwe obanga oyagala ekintu ekitegeeza nno kye weetaaga, naye Katonda olw'ekisa kye n'okwagala kwe, he gives us what we need. Nti bw'obanga oyagala kubeerawo ng'oli mulamu, waliwo ky'oteekeddwa okuba nakyo: bujjanjabi, ndya nnungi, kubeera nga olina w'osula. Katonda ajja kukikuwa ekyo because that is what you need. Naye ng'abantu okuyaayaana okw'emitima gyaffe ate kuteera kuyaayaanira ebyo ffe bye twagala, what we want. Yenjawulo eyo mu kugabirira kwa Katonda. Kale ye ajja kukkusa abalina enjala, ajja kubakkusa, kubanga jjukira nti no bw'obanga oyaayaana mu mutima gwo, kale olwo ng'alyoka akola ki? Akugabirira. Agambye owooluganda kubanga akkusa emmeeme eyeegomba. Bw'obeera nga lwo by'oyagala, waliwo bye wettanira okubeera nabyo nga tobirina, kasita ogenda ewa Katonda mu bwesigwa, mu bwesimbu, ng'otuukiridde, ng'era osaanidde okubeera mu maaso go, owooluganda, you'll get the answers. Ojja kufuna ebyokuddamu by'oyagala okuva eri Katonda. Kale twongere okumunoonya, twongere okumutegeera, olwo nno tulyoke tulege ku birungi ye byalina eri obulamu bwaffe. Zabbuli 22, Zabbuli eya 22, Olunyiriri lwa 26, Zabbuli 22 Olunyiriri lwa 26 n'ayogera ebigambo bino nti abawombeefu balirya ne bakkuta, balitendereza Mukama abamunoonya, omutima gwammwe gubeerenga mulamu emirembe gyonna. Kale abooluganda, olw'okubanga Katonda aliisa, atubuulidde bantu kikula ki bagenda okukkusa emmeeme zaabwe, bagenda okuliisa n'okunywesa abalyoke abajjuze ebirungi. Condition yeeno lwa 26, abawombeefu, the humble ones, abo balina humility mu bo, kubanga omuntu omuwombeefu yasobola n'okukakkana n'amanya nti no leero kino mbadde sisobola kukikola, kale kaŋŋende ewa gundi ankwateko oyo omuntu aba muwombeefu. Naye ate era omuntu omuwombeefu yawulira bye bamugamba n'abissa mu nkola.
kale Katonda emmeme zagenda okukkusa zezaabo abawombeefu bajja okuliisa bakkute baleme okuwankawanka kubanga bawombeefu era basobola okuwuliriza Katonda by'abalagira okukola era ne babikola. Nti era ye abantu bayongera okukolamu omulimu ogwo bakkusa beegomba balina bye baagala beba abamunoonya mu paati B ey'olunyiriri olwo tebayitendereza Mukama abamunoonya. Lwaki bamutendereza? Olw'ebirungi by'abakolera, olw'okubaliisa obulungi, olw'obugabirizi bw'abawa. Nti owooluganda bw'obanga wekkaanyiza Katonda y'okuyimirira naawe ateekeddwa okuba ng'oli muntu agenda okuwuliriza by'akugamba okukola, ng'oli muntu agenda okussaayo omuwendo omanye biki Katonda by'ayagala okole. Era bw'onooba ng'obikoze owooluganda beera n'obwesige mu ggwe munda nti Katonda ajja kukola ye nga bw'asiima era nga bw'ayagala. Naye ate ekirungi kino bw'aba akola olw'obulungi bwo. He does for your own good. Kyokka nga abikola ate ku lulwe for his name's sake. Nti kale bw'amanya nti nno omuntu oyo ayagala Katonda amunoonya era assaayo omwoyo naye olw'obutaswala n'akola ku babe okusobola okukuuma ekitiibwa eky'erinnya lye. Kubanga abikola okutuukiriza ebyo bye yasuubiza nti gwe anaakola bw'oti ne bw'oti ojja kuba bw'oti, anaakola bw'oti ne bw'oti ojja kuba bw'oti. Ebyo Katonda by'akola. Era ozikiriza n'abooluganda bwe tunaamunoonya Katonda naffe agenda kutukolera bingi. Amu tugenze ne tubeera mu kkanisa ne tugimanyiiririra. Era olw'okubanga tumanyidde ekkanisa ne twerabira nti nno ekkanisa watukuvu wa Katonda, kale buli kimu ojja n'osalawo gwe nga bw'oyagala n'okola nga bw'oyagala ne weerabira nti ffenna tujja buzzi kukuŋŋaana in the sanctuary of God, awatukuvu wa Katonda. Nga bw'obanga ozze mu watukuvu wa Katonda oteekeddwa okukyusa enneeyisaayo, oteekeddwa okulowooza ku ntambula yo n'abantu abalala, era oteekeddwa okwefumiitiriza ku bintu eby'enjawulo n'obulamu bwo engeri gye bukola ki gye bulimu. Kale Mukama atubeera abooluganda katutambula tumanye nti nno obyaffe byonna byonna biri mu mukono gw'oyo ayinza byonna. Ne kapaata akasemewo omutima gwammwe gubeerenga mulamu emirembe gyonna. Ti bw'ona olwana okubeera omuwombeefu n'olwana okunoonya Katonda ojja kubeera mulamu mu mutima. So the inner you, muntu Katonda gw'alabirira ojja kubeera mulamu. Naate omuntu omulamu y'oyo alina Kristo, because Yesu bwe bulamu, Jesus is life. Kati bw'obanga olina Kristo mu ggwe obulamu ojja kuba nabwo, era obulamu bw'onoobanga obulina ojja kuyita mu nsi eno ng'oli muwanguzi. Ekyo n'abooluganda kye mbazigirira, oyo yekka gwe mbazigirira kubanga yasobola okutuwanguza n'okutuyisa mu bintu eby'enjawulo eby'ensi eno ebitumalako emirembe. Nti ye bw'akuwa emirembe gye ate gy'agaba ensi si bwegaba. Gigibeerera emirembe gyonna, tegibaako na bukwakkulizo. Era obeera n'emirembe gyo n'otambula ng'oli musanyufu ne bwe yandibadde nga bikusoomooza by'oyitamu. Kale ye atuwa emirembe egyo tusobole okugitambuliramu era tugyeyagalire. Mu Zabbuli eya 34 olunyiriri olw'ekkumi nayongerako ebigambo bino. Zabbuli ya 34 olunyiriri olw'ekkumi nti obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Those who seek God tebajja kubulwa kintu kirungi kyonna. Abooluganda, biki by'oyagala? Biki by'owulira ebikumazeeko emirembe? Biki by'owulira nga your heart is not settled? Noonya bunoonya Mukama, era bw'onoomunoonya ojja kukakkana omutima. Oluganda ojja kutambula ng'oli musanyufu, ojja kutambula nga n'ebyenkyo biraba era ng'obirengera, kubanga mu lyato omuvuzi omukulu mwali. Oyo ategeera ebyaliwo, ategeera ebiriwo, ategeera n'ebigenda okubeerawo. Bw'aba mwali tosobola butawangula ng'oyita mu nsi eno. Naye agambe nti abanoonya Mukama. Saba oluganda, conditions ezo nkulu. Okunoonya Mukama kyekisingira ddala obukulu. Bw'oba waakuba na bintu bigenda kuwangaala, bw'oba waakuba na bintu byogenda naawe okuvaamu, n'abanaddawo nabo basigale nga bakyasobola okwogerako, n'otagenda n'ebyo naye nga togenze nabyo wabula nga gw'olugenze
byononese bwononese, because that's where we go wrong abooluganda. Nti tulemererwa oluusi okukola ebituufu byetuteekeddwa okukola ne tutalira n'abaana bwe tulina kubalera ne tugenda okuvaamu nga byonna bitufudde. Mukama bw'amala okukuyita n'ogenda, abaana bagenda okulaba nga tewaliwo kye beetaaga nga babitunda, kubanga bo bamanyi nti ssente ze zirina okubabeezaawo, ze zirina okubakolera. Mukama atubeere bwe tuba tunoonya Mukama tumunoonye wamu n'abaana baffe, tubalage ekituufu, tubalage Katonda kyayagala babeere ate era bakole obulamu buno. Zabbuli 46 olunyiri olw'omusanvu n'alyoka agamba nti abatuukiririza omusango abajoogebwa, awa emmere abalumwa enjala, Mukama asumulula abasibe. Nti abooluganda bw'onoonoonya Katonda busibe ekibw'olimu, busibe buli mu bwenzi, bwa ttima, bwa butayagaliza, bwa kwerabawo wekka, bwa malala. Kiki kyosibiddwamu? Nti Katonda asumulula abasibe. Abooluganda oyinza okubanga olina mwosibiddwa, nga olina ekintu ekikusibye, oba olina omuze mwosibiddwa nga n'okuvaayo olaba nti nno kizibu. Funa bufunyi Kristo, funa bufunyi. Katonda kijja kukwanguyira nnyo okuleka ekyo kyonna gwe kyobadde otreasuringa mu bulamu bwo naye ng'ate kikyamu. Agambye nti asumulula abasibe. Epaati esembayo awo kaddemu tulusome olunyiriri 46 olunyiri olw'omusanvu nti abatuukiririza omusango abo abajoogebwa. Jjukira nti nno newankubadde babajooga naye banoonya Katonda, so baana be, bantu be, baba bantu be abalwanirira. N'atakomaawo ate naawe emmere abo abalumwa enjala ng'olunyiri bwe lwatugambye era, naye naawunzika nti Mukama era asumulula abasibe. Anaakusumulula atya nga toli wuwe? Obooluganda, anaakukolamu ati omulimu nga gwe omwegaana, nga tomanyi na muwendo gwa Katonda n'ebintu obikola kutuukiriza mukolo, dinga yafuuka routine, nga the personal attachment togiyina ne Katonda wo. Abooluganda, Mukama atubeere nga tulwana oba nga tuyita mu nsi muno okusobola okugenda mu nsi ensuubize Katonda gy'atuteekerateekera ng'ayita mu mwana we. Twetaaga okumunoonya, twetaaga okumutegeera, twetaaga okuba abawombeefu okuwulira okuva gy'ali, tulyoke tusse mu nkola bye tuteekeddwa okussa mu nkola ebigenda okutuwanguzisa. Kwe kusaba kwange Mukama akuwa omukisa, Mukama akwakiza omusana ogw'amaaso ge, akuwa emirembe, akuwa emirembe, ogenda okuyita mu nsi muno nga artist osobola okwebwako obujulirwa ti omuntu oyo yategeera Kristo, omuntu oyo yategeera Katonda, era nga bakutulya obulamu bwonna buwa obujulirwa ti Katonda akoze ebinene, Katonda akoze ebikulu mu bulamu bwo. Kwe kusaba kwange Mukama yongere okutuwa ekisa, yongere okutuzimba, okutufuula ebitonde eby'enjawulo ebyo ebigenda okuweesa erinnya lye ekitiibwa, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.